oba obutalabirirwa bulungi ne basalawo okubasabira bajje wano era ffe twongera mu maaso omutima ogwo ogw'amaka nga bwe baali badde ewaabwe nga bafuna ekyokulya ekyokunywa ekyokwambala obujjanjabi naffe wano tugezaako okulaba nti tubibatuusaako basobole okufuna obulamu obulungi obusinga ku buli gye baava kubanga abantu abamu betufuna wano famire zaabwe oba abantu baabwe bano bwe bakadde oba bwe balwala bali nga tebakyayagala kumanya ne baba abandoninga abalala tubafuna oba eyo mu malwaliro ne babasuula mu malwaliro oba abalala babeera eyo mu byalo naye nga tewali abafaako so kakati abantu bwe batyo betufuna mu kifo kino ate tubafuna nga bava mu different backgrounds tetufaayo ku ddiini oba ku ggwanga oba ku kala febe tetubifaako naye tubaaniriza kasita tulaba nti bakwalifying okubeera mu kifo kino tubaaniriza ne tubaleeta wano ne tubalabirira nga tuyambibwako abantu nga mmwe abantu ab'omutima omulungi abafaayo oba abawulidde ku bwetaavu bw'amaka gano ne mugamba tujja kujja tubakwatizeeko kyekiba kinasoose n'okubeebaza olw'okujja kwammwe ate n'okuleeta bye muleese nga tugenda kubigabanako ffe wano temujja kutubuuza nti baddonazi bammwe bebammwe mwe baddonazi baffe bannyabo ne baseba bakuŋŋaanidde wano kubanga tuyinza okulowooza ku baddona abali e Bulaaya naye ojja kuwandiika emyaka giyite 3 ate bakuwe regret naye gwe azze n'osalawo nogaka ngende nalukolo nga ate n'oleeta gwe ddona tetujja kutwala budde buwanvu nnyo naye gwozze n'oyagala ekintu ate n'okisupporting so mwe baddonazi baffe bantu categories bwezituuza abantu betubeera nabo wano yes okay tweyanza nnyo sister Matilda then ndowooza Laika ojja kuwayo nawe preamble yo lwaki wazonzewo eno home kibeese then later we shall handle ebintu by'oleesa. Okay. Yes. Okay. I want to thank you, Sister Matilda, to even accept for me to come here. Nayenze njagala beebaza mwenna, you took your time on Boxing Day netujja wano ku Mapera home. Of course ekintu ekya charity nze nkikola nnyo naye ekirungi olina okikola nga oyagala kuleeta impact. So for me, I have my platform. I have a big following. Ina abantu bangi nga banfollowing ate waliwo n'abalala who I inspire. So why not use my platform and use mwena abanamawulire to be able to showcase these homes. Kuba waliwo abantu bangi nga balina sente oba balina different obuyambi, like different ways of helping. Naye nga tebamanyi that we have homes, tulinayo abakadde, tulinayo abantu, all these things. So for me, I felt like it's good to give back. Si kugamba nti nina ebintu bingi oba nina sente nyingi, naye so akozesa what I have, the small I have, but also the platform I have, to be able to showcase what is going on. And of course, nazene team yange Laika's Angels, we did this scouting to make sure we find out what's going on. Ate it's challenging. I'm a Christian and I believe that it's always good to give back. I know you don't have to have a lot to give back, but whatever you can to give back, it's good. Chisanyisa mukama ate it also inspires others. So wabanga oliawo nga you follow me obanga omanyi, if you're able to see this,
it's good to also come to this home over many other homes and go gaba. Like it's a good thing to give back because nze mukama yampadde bingi this year. I've been grateful and I think it's a good thing. So for me, what better way to go home and sleep knowing that I've set a smile on the people who are less privileged. I'm strong. Owenjula. Kuna parking. Chimala. Twali funyeyo ekifaananyi Laika ng'obakwasa just n'okwatela ekifaananyi Mumuyambeko. kwatayo akasawo k'omuceere founder wakyo yaletema nekali nakiwano kansulu natandikawo mpola members ebikigenda wafunda simanyi baffenna tunajjayo bulungi Abasigadde ne basigala bali kati. so yatandikibwawo kubanda tumukolera buli kimu ne Grace asobola okwefeedinga naye tasobola kuva wansi naye ono ye buli kimu n'okufeedinga tumufeedinga naye Grace bw'omuterawo awo okumpi asobola okwenywesa oba kyayi ne tumuteeka mu kikopo n'akozesa straw. Atambula era abeerawo emirundi mingi ayambako ne ku banne ku bintu bye baba beetaaze naye lwakuba nti ali blind naye nga byonna asobola okuyamba ayamba nnyo ku pitoli oba okumutwalako wabweru okumutwalako munaaza kuba wano tuba encouraging to support each other. Then wali tulinawo kakooza alina multiple disabilities asobola okutambula naye tasobola tabyogera talaba naye ng'ate akola emirimu gya bulijjo kasaba bamusembereza kumpi awo nga okoze engoye. Of course, me, this is now my family. I can do that, but I can also do more by showing my platform. So yes, yes. Laika wafali single lwaki tajambo sister. Ndozera yagenda ekikuddamu sa Madam Laika yamanyi oyingiddeko kikyolabyeyo. I was just holding my emotions, but okimanyi tubeereeyo nga sometimes tubeera nga tetuli grateful. Sometimes we look for the small things. Nze mbeera nga all the time I'm working hard, but you forget to even appreciate God for the small. Waliwo abantu like they are struggling just want to know like to even go to the toilet. So it is just we have to be grateful and to always pray for others,
for them to have the same privilege and to have just peace of mind and happiness. Kuba chintu nga kino, it's not like it happened, it's how life was created, but for even these people in these homes to find happiness, not to give up on themselves. Yeah, so just we have to be grateful for even waking up the next day. Yeah. Okay, your message eri bayimbi banno abalina platform ng'eyo. Okulowooza nti nno abantu abali mu kifo kino be balina okubeera mu kifo kino naye ffenna we are all candidates. Okay. Okubeera mu kifo kino kwegamba enkya oyinza okuzuuka nga tokyasobola kutambula, enkya oyinza okuzuuka oba nofuna accident, God forbid, nga tokyasobola kweyamba, kubanga abali ewaliwo be mutalabeeyo balina spine injury, they can't do anything for themselves. Naye nga te nabo baali bavubuka nga waliwo wali were yamala senior 6 n'alwala kati talina kyeyeyambamu. Kakati tuleme kulowooza nti twagenze ne tulaba abakadde, era abo abakadde yuno naye ffenna tuli ba candidates wane muzonga emu okwendaba wayinza okubeera nti enkya nesanga ndi wano. Mwaniriza bokabokoba n'abavubuka n'abamu. Nakyogedde mu kusooka wano abantu be tulina bali above 18. Kugamba kitegeeza nti tulina muno wa 26, tulina muno aba 30, nga si bakadde bokaki ekyo lwaki nagambye nti amaka gano galabirira abakadde, abalema n'abalwadde. Abalema n'abalwadde, so ezo categories zetulina ku myaka emyanfu twekakasa bonna bali above 18. Okay, tuyanziza. Kakati sister, mbadde njagala kubuuza, what if someone wants to join, maybe nga waliwo mulema nga ayagala kujja naye bamulabirire, kiki kyetaagisa okuyingira wano? Tuyita mitendera, it is a process. Yes. Kati katugambe Laika gwosanze omuntu oyo eyo embeera gy'alimu kati otutuukirira, tujja kuwa contacts zaffe, otutuukirira n'otubuulira nti banne tulinayo omukadde oba omulwadde lwaki n'otubuulira embeera gy'alimu, tujja